wonna wosinza okuba ate ng'ogoberera omukutu guno webale kuba ate nga otwekumiddeko amawulire mangi nnyo agasobodde okuba ate nga gatambudde enkya y'olunaku olwaleero ku mitimbagano egy'enjawulo webusayiti ez'enjawulo nga ziraga nti omuyimbi wa Kadongokamu Vincent Ssegawa munnakaliisizo munnamasaka munnabuddo nti ebibye biweddeko nti oba afudde nga bw'omanyi nti buli omu afulumya ebintu ebitaliiko mikono na magulu. Vincent Ssegawa embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula nga buli omu agamba Vincent Ssegawa afudde, Vincent Ssegawa afudde. Naye okusinziira ku nsonda ze neesiga Vincent Ssegawa akyali Kibuli era ng'akunyizibwa akanana akataano era embeera yonna basobodde okuba tebategeeza budde bwonna Vincent Ssegawa agenda kuba ate ng'alya butaala. Abajjukira Vincent Ssegawa yasobola okuba ate ng'akwatibwa ne banne 49 era nga mwalimu n'abaana abato era nga kigamba nti abaana bano baali basomesebwa eddiini ery'Obuyisiraamu. Naye embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kigambibwa nti obudde buno 46 abaali bakwatibwa ne Vincent Ssegawa bo baateebwa era nga Vincent Ssegawa waliwo abasatu bo be bakyakunyizibwa nga ne Vincent Ssegawa kwali kwabo era nga bategeezezza nti budde bwonna Vincent Ssegawa agenda kubeera nga ateebwa. Naye ng'amawulire genjagala okuba ate nga nkutegeeza agatambula yonna g'olabye Vincent Ssegawa akyali mulamu okusinziira ku kunoonyeza kwe tukoze n'abafamire kubanga famire yeyinza okuwa ekituufu n'abo abasobodde okuba ate ng'ensonga bazimanyi mu butuufu bwazo. Sigamba nti buli kimu okebedde ku Facebook onaabise naye okunoonyereza kyekisooka obukulu nenga geego agava ewa Vincent Ssegawa. Tujja kukakasa embeera yonna nga bwetambula okuvaako mu kisaawe kya Kadongokamu. Tujja kuba ate nga tukuwa amawulire gonna amatuufu ge tukakasa okuba ate nga tugakuwa yonna era Vincent Ssegawa bw'anaaba avuddeyo tujja kutegeeza kyonna ekitambula ku bulamu bwa Vincent Ssegawa na biki embeera bw'esobodde okuba ate ng'etambula yonna gy'ali embeera esobola okuba ate ng'etambula bulungi nnyo nenga tukakasa amawulire g'osobodde okuba ate ng'olaba ku mitimbagano webusayiti zonna tukakasa nti ago tegaliiko mitwe na magulu naye nga Vincent Ssegawa akyali mulamu akyali Kibuli akyakunyizibwa oba akyabuuzibwa ebibuuzo olw'embeera gye basobola okuba ate nga bakwatimwamu obudde buli. Kati tulinde gonna nkukakasa nti gagenda kuba ate nga gajja wano ku mutimbagano wennyini ku YouTube channel Abanike Uganda.